Mukutu gwa Megatron kubuuzaako yonna gy'osinzidde obbeera ng'otulaba lunaku olwaleero Muzere Megatron ge mannya nga bulijjo wiiki tubaamu n'olunaku lwe tuleeta Afande wa Maria. Anaku olwaleero mulaba anyumye wiiki ewedde abantu wabakola obulungi obutagambika ensonga wazitembeeta bulungi n'otusuubiza nti ate onaagenda okukumirawo nja kuba oddamu ku bibuuzo byabwe. Wootabadde era nyongera okuloopera nti Nammeere ne Balamu emirimu gye bagikolera ddala bulungi nnyo naye bafunye obuzibu eyo gye bagenda. Abantu be bagenda bagamba bano bo batuleke tukole bye tukola, lwaki batulemesa? N'abanene mu gavumenti muno batandise okubeera nti ate babagamba eno mujje mpola ebigambo bibe bitono. Era Nammeere bambi abadde n'olutalo n'omukyala Sise naye kirungi President Museveni yabiyingiddemu sente ne bazibawa sente z'emmwanyi ndoza wabalabye mulanga kyayambidwa President Museveni n'abanga aguwulira naye n'omukyala gwe yaguddeko omusango gwa defamation. Obuzibu bwe twafunye Farida Nakazibu n'agamba omukyala oyo takkanga aluupoluupa naye tebikola. Kikirizibwa omuntu okuloopa omusango gwange ate n'atandika okubeera nti ate anjogerera ebigambo. Otugenda beera nga tuyitawo tuteko ne ku nsonga ya akalulu kuba chairman. Nalabye omusajja yamenye ennyumba effumbiro lya mukyala we amadirisa n'agaasa olw'okuba teyamuwadde kalulu. N'ogenda beera ng'otubula emisango egiri mu ofiisi yo yonna statement oigundo tubadde tulina emboozi wano gye tunyumya nti abantu bayitiridde okukima ebintu ku buko. Yatwala tanka n'atwala ente agisanga mu kiyumba n'akimenya n'agenda naye ente yange nagireeta. Oba yaleeta mbuzi n'azitwala entebe n'ayingira mu nyumba n'azisikayo. Abasajja nabo beefudde n'antagambwako mu nsonga ezo. Afande buza ku bantu atandika ebigambo. Mbalamusiza nnyo abalabi ba Megatron Media. Amanya gange wa Maria Chantal, rank Inspector of Police, Community Liaison Officer, CPS Kampala. Waliwo ekirala kyenna okweyanjula? Byonna bimaleeyo. Kati oli mu bantu kati okolera bantu. Abantu anti kati wabasembereza abantu bali batya poliisi afande. Abantu bange mbaagala nnyo, mbaagalira ddala Uganda abali mu Uganda n'abatali mu Uganda. Omupoliisi n'omuntu wa bulijjo. Kwasaganya ensonga za poliisi n'omuntu wa bulijjo. Era nkwebaza olwa programu eno gye wantaddeko. Eno programu yayambye nnyo. Abantu bakubye amasimu ne baweereza complaints zaabwe n'ebibasumbuwa n'ebisumbuwa eggwanga. Era nange ngezaako nga bwe nsobola ne mbituusa ku bannannyini byo. Era ebifo ebimu ebintu bigenda bitereera. Era mbasuubiza nti bijja kutereera. Abantu beeyongera okwogera ekibaluma. Kubanga bagamba nti a problem shared is a problem half solved. So omuntu bw'ayogera nti kino kinkosa bubi, kino kinkosa, kino kinkola bubi, wano bankoze bwe bati, nange sisirika. Ate ne bakama bange comments ezibeerako bazisoma. So buli omu bw'asanga nga waliwo ekimukwatako yeeyongera okutereeza muko ku mbeera. Kuba tewali komanda ayagala okulaba nga abantu bamwogerako nnyo nti gindi wano. Buli komanda yenna bw'alaba nga waliwo kye boogedde mu area ye afuba nnyo okulaba ng'akitereezeza. Mukulukeeyo mu kalulu. Kalulu twakavuddemu kabadde kalungi wadde era ebintu ebimu tebyatereddemuko. Naye ebisinga byagenze bulungi era tetwafunye entalo z'amaanyi nnyo naye ebitaagenze bulungi era tweyongedde bitereeza. Kalulu kabadde kalungi balonze bachairman be baagala. Nkimanyi abantu balonze be baagala. Nabadde mpulira abantu nga bakomplaininga ate ono twalonze ono ate ne bayisamu ono. Nalabye abasinga bagamba akalulu tukaddemu. Kati bwe bagamba nti bakaddemu ab'obuyinza ababivunaanibwako ne balaba nga kakuddibwamu era baba balina okaddamu. Omusajja ono nga tunagenda wa Nammeere, omusajja ono yageze n'amenya ekiyungu, yamenye effumbiro n'ayasa amadirisa gamukyalo ngagamba teyamuwadde kalulu. Obutabanguko obwo tutandikidde mu ofiisi yo, obutabanguko obuyingiddemu omusajja oyo era omukazi yalyose n'atamuwa kalulu. Afande kakati bintu bye yakoze biragira ddala nti si muntu mutuufu. Pozi mbobuliri yali yabutwala dda, entebe yazitwala dda. Okutereeza eggwanga bw'obanga ekaali otolitereezezza ogenda tereeza otya eggwanga. Ewuwo bikulemye, ewaka bikulemye biganye, olwanagana n'omukyala watwala obuliri n'esefuriya watwala buli kimu wakijjayo mu nnyumba omusuubirako akalulu kati akutuma ogenda okutereeza amaka g'abalala. Ng'olaba kijja. Ye yalagidde nawo nti
abadde tagwanira kubeera chairman. Kati kino kye nange newe mba mukazi w'oyo omusajja mba simulonda sisobola olw'empisa zembi amaka gamulemye agenda kufugaani bwakuba omukazi buli bonna yabutwala nabutwala mukyala muto kati awo omukyala muto ndowooza yamulonze yamulonze ate yayiseemu bwe busungu buno okugira okukola ki okona effumbiro n'alisuula wansi yakoze bubi kati ono temusobola muggula ku musango bweguli nnyo musango ki sango mingi ekisookera ddala domestic violence yalaze ekifaananyi kibi yalaze ekifaananyi yalaze nti atulugunya amaka ge abantu be yalaze ekifaananyi kibi nnyo 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 era ogwa domestic violence tayinza okugubuuka nga ggwe akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo abantu bano abalonze ba chairman bo baabalonze naye nga gwe olowooza omuntu yalironze chairman nga alina bisaanyizo ki chairman yenna asaanira okulondebwa alina okuba nga muntu ategeera amateeka agafuga eggwanga lyaffe agafuga abantu agafuga sinagana agabeera mu constitution wabula ne katonda ge yateekako chairman yenna alina okuba nga alina obusobozi obwogera na muntu yenna ali mu area ye n'amusomesa nti kino kibi kino kirungi chairman yenna gy'abeera alina okuba muntu ali cooperative nti bwe banaamuddukira ewuwe ku mutuyambe ajja kusituka si bano ba chairman ajja okugamba temuntu awaanya neebasi chairman alina okuba nga muntu ali social to others nti asobola okwogera na buli omu asobola okwaniriza buli omu nga tayawudde mawanga kubanga muno tuli mixed up tuli bantu bangi we are so mixed so si kugamba nti ono muganda ono muteeso ono mukiisi jja muyamba ono munyankole chairman alina okuba nga ayagala buli omu yenna nga bwazze chairman yenna alina okukwatagana ne poliisi alina okuba omuntu asobola okukwatagana ne poliisi nze neewuunya waliwo bachairman nakugambako sometime back nti waliwo bachairman betuyita ku poliisi n'agaana chairman n'omuyita ku poliisi jangu naye abantu bwe bafunye obutabanguko ewuwo jangu tubikwasaganye nga chairman tasobola kujja aba atyaki nanti kiba kitegeeza alimu oluzizi lw'emisango abamuzi wa bikolobero kubanga chairman alina okukwatagana ne poliisi balina okukolagana chairman alina okuba omuntu respectinga naye amateeka nga naye amateeka agafuga eggwanga chairman naye alina okuba muntu akola ki nga agagoberera ate nga agatuukiriza so ebintu bingi ebidescribing chairman naye chairman alina okuba omuntu asobola okutuukirwako na buli omu so police working a hand in hand with the chairman nyamba naawe nkuyambe kuba yabamanya gundi abantu b'omu kitundu ekyo kati chairman alinga stepping stone for the police nti poliisi bw'eba erina kyeyagala okumanya mu kitundu esooka kukola ki kubuuza chairman ki ekyabaddewo naye kati chairman waba muntu atatuukirwako n'abantu be nti bamugambe ebizibu bye balina kizibuwalira poliisi kutegeera amazima so chairman alina okuba nga amanyi ekiri ku ground alina okuba omuntu ali informed nti ebintu byonna ebifa mu area ye abikola ki abitegeera if anything ng'alemeddwa okubisolovinga alina okubira poliisi mujje munyambe wano biganye buzibu ki musinza okusanga mwenga poliisi ne ba chairman bano butakolagana oluzalo ki butakwatagana tebatutya tebatutya nti kati batutiira ki because ffena tuli bakozi b'abantu tuli bakozi ba gavumenti aba chairman bakolagana n'ababbi abamu nanti kyekyo kyenkugambye nti oluusi tubayita ne bagaana kiba kitegeeza alina ebikolobero byakolagana n'abantu bye batayagala kyekimutiisa okujja ku poliisi naye bw'aba muntu omulungi ng'akola ebintu byasaana byalina okukola olwaki aba atya poliisi fande saawa eno twakuzizza mu bantu era kati ocommunicatinga nnyo n'abantu right now era komenti oziraba bizibu ki by'osinze okusanga nga gwakolagana n'abantu mu community ebizibu byensanga oba misango gye basinze okubeera nti bakuloopera
naye nga tunagenda awo omanyi njagala tutambula empola ng'abantu bawa ku namba y'essimu kikulu nnyo tetujja kwogera wano bigambo ennamba tuleme gifuna bajja kuba bawuliriza bwereere abantu balina kompleni zaabwe enamba eri 0705 0705 22 22 50 5 20 2 kuli ku whatsapp kweri ku whatsapp naali ebweru gwanga actually abantu kyembasaba baleme kukuba nnyo wabula bansindikire whatsapp messages kubanga okukuba olusi oli ku ssimu omulala agikubiramu olusi agisanga teri on ekugamba it's busy or it's not available oba okyayogera n'ono tomukute naye bwansindikira message ku whatsapp kiba kyangu mu budde bwange bwentuka nga siri busy ntuula nenzikwata messages zonna nenziwuliriza nenzisoma nenziteeka we zirina okubeera ekisinga okunyambira ddala kyekino nti omuntu bwacomplaininga on a certain division oba district oba police nayogerako ku DPC so and so oba nayogerako ku musirikale so and so bwasindika message ku whatsapp nange ngiforwardinga kwanguyira okusinga okukola reported speech wemala okuwuliriza forwarded to the person concerned. That's good. Kati eri wenkiforwardinze nabo beekolamu bye beekolamu omulimu gwabwe ne batereezebwa. Ne batereeza oba kati gwe wayambye abantu batandise okubeera nti bakubuulira ebizibu byabwe. Bizibu ki by'osinza okusanga abantu bye bagamba? Poliisi bamazeeko emirembe bwe bagamba do ebeereebawo emirembe. Yo poliisi ebazeeko abantu emirembe ebya ddala. Poliisi bamazeeko emirembe naye era ebeera ereeta mirembe. Baŋŋambye waliwo yakoze complain naŋŋamba poliisi mu kulya ebizibiti yeefuddemu. Ebizibiti babi ekiri ku bapoliisi ekibiziti ogenda ng'ekizibiti bakitutte. Nga sinawulirako aŋŋamba. Maama nnyabo kati ngenda baleeta wano oba nfunde lunaku mbagire babeere wano ogende nabo. Nze akole kimu agambe abasirikale twambala manya gaffe. Era omusirikale bw'odiringa naye yo uniform yange eno teririiko leero nga bulijjo ndaba libeerako. Eno type of uniform tebatuteerako nina okuteekako kataaga kange. Omuntu bw'afuna ekizibu n'omusirikale mukwate bukwase erinnya. Tomuwaayiriza. Mukwate bukwase erinnya byakukoze byonna binsindikire nze nga bwe nakugambye. Nange forwardinga to that person. Eri bakama abawo. Eri bakama be. Sigenda gendayo munoonye muwe punishment musibe obuyinza sibuyina. Naye obuyinza bwenina nti I can access bakama baabwe ne mbagamba nti afande wano waliwo ekitagenze bulungi afande musirikale uno. So kyovola njagala bakozese WhatsApp. Ebizibu byabwe babireete direct nga bwakireeta nange wenkikuba ku nannyini kyo n'akitereeza. Bwe kiba tekiteredde era akyalina obuyinza obuŋŋamba nti bannange ensonga yange teyatereera kati awo ne tunoonya ekiddako. Afande wangisebo nina amawulire ge nasoose okufuna nga tunadda ku nsonga nkulu wano nkyakuyisaamu nabadde okwo omanyi naawe oli ku mutimbagano gwa TikTok ndeeta amawulire agaliyo ne batugamba fulufiga bazzeemu ne bamukuba ng'abantu basanyufu omuntu wakunyiiza okuba mukube mu ggwanga Uganda tekikirizibwa andi waliwo baga ono mulope ku poliisi kiganje leero kamukube tekikirizibwa era nkiddamu mu mateeka tekikirizibwa era tukwata gwe okwewoolera tekikirizibwa. Olaba omuntu bw'akwata omuntu n'ayagala okwewoolera revenge oba nogaa let me punish this person for myself. Let me punish him or her. Yes. Kakati oli omuntu sometimes mukwata n'abantu nga tebalina kye bakoze ne bakukuba ne bakutta ne bakukola biki ekyo ekintu si kirungi. Like nga gundi Sydney gwe battira wane nga Sydney gwe batta. Sydney tebamuwa chance ya kwewozaako nti banaye sibbye sirina kye nkoze. Naye gwe ovaayo ne weetumbukiza n'obanga yegwe complainant n'obanga yegwe judge n'obanga yegwe execute n'oteekawo punishment n'ogye executing ne weekole buli kimu n'okyetuukiriza gwe nga kinoomu. Gwe wakuba engoma gwazina. Buli kimu n'okyekolera. Lwaki oba okikoze bw'otyo mu mateeka tekikirizibwa era ekyo nkivumirira nnyo. Era muntu ne waba yakoze ekibi n'omukwata n'omwekubira oba n'okwata n'omukola ekikyamu tukwata gwe. Afande
for example ndi waka wange omubbi anyingiridde nerwanyoko omutemyeko omukono nadduka kyanjawulo okwerwanako ekyo kati wemba mutemyeko omukono kiba kitya nagenda nandopa ku poliisi mbono yantemyeko omukono kiba kitya bakubuuza wabadde okimyeyo ki ekyo defense giving yourself a self defense tomukuba nnyo kumumalamu supu tekyetaagisa kisinziirira nga bw'omusanze kubanga oyinza okusanga omuntu ng'abba enkoko n'omutta to me ndaba it's not worth anti waliwo bano afande tumukutte ebbanga ddene ng'abadde abba buli kimu naye nga buli omutumutwala ku poliisi tuba tetunnatuuka waka yatusooka yayita walire atusooka aze ate munsobola anze munsobola twa nti be baleetera abantu obusungu poliisi zita ababbi era abantu complain bazikola bantu bafuna busungu ne baga ono katumugyewo tumuwone okutwalira amateeka mu ngalo tekikirizibwa mu Uganda mumutwaleyo temukoowa mutwalayo mutwale mu mateeka bajja musiba mweyongere omutwalayo temukikoowa naye temutwalira amateeka mu ngalo lwaki bateekawo etteeka eryo ery'obutatwalira amateeka mu ngalo ensonga nti abamu bakwatibwa nga tebalina nga just bakususpectinze ne bakukwata ne bakutta n'ofa nga teweewozezaako nga te oluusi si gwe yakikoze nga Sydney nga bwe twogedde ku mugenzi Sydney ekyo ekintu kyali kibi nnyo okitegeera so ekintu ekyokwewoolera oba ekintu kyokwepanishingira oba mob action tetukikiriza it's not allowed it is against the law era muntu yenna mu Uganda wano takkirizibwa kukola ekintu ekyo nina obuzibu bw'ab'ebijambiya mubutuusizaawo obubbi buno asaawa eno wane Mmengo ku gundi shell yojumenga wakava mu bitaala waliwo incident yaliwo simewayo mugituusizza ab'ebijambiya bajja mukulu nga yakava mu bank asimbye wali ne bajja batema emmotoka ng'ebakuba enduulu omubbi enduulu weevuga bano ebakwata tomanyi mubbi tomanyi atali mubbi ababbi ate bebakubira nannyini gundi enduulu ensonga eno mugikwasaganyiza muti ensonga eyo poliisi era egiriko egiriko bijja kutereera tugenda kwewola tutya ab'ebijambiya bano misana ttuku abo ab'ebijambiya nabo bakwatibwa era buli gwe bakwata ne bamufunako obujulizi asibibwa bakwatibwa kuba poliisi tetudde era tubanoonya abamu bakwatibwa n'abalala batanakwatibwa tukyabanoonya mukozesa nkola ki okubanoonya ne mubakwata ezo nsonga zaffe kuba si bye bino ebikokoto bye mukola n'alumanya ne saalumanya oyagala nkugambe nga bwe tubakwata olina ebikokoto bino bye mukola n'alumanya ne saalumanya ne balubwamu bantu byebyo bye tubakwatiramu nina ensonga endala nina bano mubayita bano ababayambako ku byalo simanya bano ba crime prevention ba defense omuntu musinziira ku kyo muteeka mu gundu bayambako ku mirimu gyabwe abantu betukolagana nabo babeera ku kakiiko aka LC mubajja akakiiko ka LC babeera ku kakiiko bano abavaayo ne beeyita ba crime preventers nga tetubamanyi tuba tetubamanyi naye abalina omulimu ogwo LC ebeera ebamanyira ebeera balina ku kakiiko tulina abasajja bakawuula ku kyalo ayina munene bw'ati awuzanze enkolagana ne poliisi olw'okuba amanya afandi ne batandika otulugunya abantu ennaku zino Abannayuganda baayiga ekyo nze manyi afande nze manyi jindi nze manyi biki ne ba intimidating abantu mukubanga amanyi afande buli omu yena buli Munnayuganda yena alina permission oba obuyinza oba simanyi bweyinza okyogera mu Luganda alina access to a police officer nti buli omu yena gomanyi ba poliisi bangi kutandikira kunzi katokole emisango kubanga omanyi akasembo kabakamu afande o Maria mwate olikola emisango nze sidiringa n'abantu bakola emisango era abo oli muzi wa misango don't befriend me twagala baziba misango abantu nga beeyagala eyo don't befriend me baba omanyi oli muzi wa misango nti nze nja kola kino kubanga manyi afande Maria nedda ate nze ne bondaga nti omanyi ani oli muzi wa misango nakugamba nze ne baba oli muzi wa misango naye ng'olina abanene b'omanyi kasobeera muzi wa misango era nja kukwata nga muzi wa musango omunene agenda okujja gwe toliko yogerako n'ono gamba n'ogwo waliwo abaga yogerako n'ono nga nze mugamba nti yogerako n'ono anti amala okuzza omusango naga afande yogerako n'ono
balina bangi abankubira nga bangamba afande yogerako nono afande yogerako nono naye oba wazizza omusango naddala bano abeera ku luguudo traffic offences be basinga okwata ennyo afande ndi wano bankute mbadde nvugira mu wanuwe maliriza n'omusajja mugamba bugambi bakuwadde receipt nti egenda ogisasule gwe tolina mukwano anti wazizza omusango waliwo yankubira afande KCC enkute mbadde ndi wano nfuka mu bimu mbadde nfuka naye nga wenfuka waliwo ebimuli bya KCC mubuuza otegeera ofuka mu bimuli bakukute kati okuba esimu nze afande nkuwolereze ki nda kuyamba nti ebyaddala era namuleka ne bamusiba n'omulekayo nze tonkubira simu ng'ongamba wazizza omusango kubira esimu bakuzizaako omusango nyamba nze bankoze kino naye tonkubira nkoze kino ate bankutte awo togenda kuyamba muntu n'omu toli mukwano gwange obadde okyaŋŋamba wano musinziira ku ki okukolagana n'omuntu ono okubayambako mu kitundu buli muntu yenna nga bwe nakugamba tukola naye tukulwanyisa emisango mu kitundu buli muntu yenna mu Uganda mu nsi yonna poliisi ekolagana n'oyo omuntu tekiriiko nti oli crime preventer tekiriiko nti oli waaki tekiriiko nti oli waaki that's why waliwo poliisi n'omuntu wa bulijjo tinsobola okusanga randomly ne twogera n'ongamba ekifa mu area gy'olimu ebitaliiko nti oli crime preventer oli waddembe okuba esimu n'ogamba nti banaye wano waliwo ekigenda mu maaso bwekiti ebitaliiko nti oli jindi nti oli so and so buli muntu yenna waali alina okukolagana ne poliisi so bino ebyokweyita mbu ndi crime preventer nedda ba crime preventer osanga nga be ba crime performer bebaza emisango ne bakutiisatiisa nze manyi gundi so what wazizza omusango kati bw'oba omumanyi in fact abapoliisi abamu tebaagala na nsonga ezo zakuleeta simu yogera ne gundi banyiiga wazizza omusango period you have to be punished for that face the law bino byagamba n'ogu mubiveeko tebikola wabula stop doing nakugamba bino byogamba nti nze manyi biki njakola byenjagala nja kuvuma byenjagala nedda ssebo tebikola afande tugende ku nsonga enkulu Balamu ne Nameera emirimu bagikola ogiraba okusinziira wiiki yiino eweddeko emirimu gye bakoze oyinza gitemaatema otya saawa eno nina gwe nalabye waliwo yaleeta complain waliwo yali aleeta manda ge mu Kampala omusajja n'agakwata complain yali kono n'agatunda bwe yagatunda ne bamugamba yagakwata yaani bakulu beeyo mu bendebende bali eyo bwe yagakwata bukyova omugamba nti oba tugende ku poliisi okole statement ku nsonga eno amanda oba atema ekibira oba wageze mu forest reserve n'otema n'agakwata n'agatunda sente n'aziteekawo n'alya oyo mubbi muguleko gwa ye bamugambako nze newondope wajja n'omuhoozi abaana tebakyatya tosobola kwogera nti ngenda kulope wajja n'omuhoozi nga wakoze ekikyamu bukuba mbujje n'omuhoozi agenda kuwolereza saagala kikiriza ekyo yabagamba nze newondope wajja n'omuhoozi tewali kye bagenda kunkola alimba nnyo Balamu yamukutte Balamu amulina kakati bw'aba awoze wajja n'omuhoozi ate Balamu yamukutte kati awoza kikati Balamu yamumaze awoza kikati enkola Nameera ne Balamu gye bakolamu emirimu oyinza gigira nze enkola yaabwe enkolera ate ensanyusa ate bano ababavuma ababavuma be bano abatayagala ebirungi kubanga bw'olaba omuntu ng'ali kutereereza eriya naye agamba nti banaye luno oluguudo mwaki mwalya ssente zaalwo ate n'omuvuma obeera otegeera waliwo abagamba nti ate abanene bano bo tebagambwako tebakwatwako there is no one above the law teri munene ali waggulu w'amateeka bw'akola emusango era afeesinga the law so teri munene atagambwako nalabye Farida Nakazimwe ng'agamba ono takutiisatiisa dda akulope defamation ye obunene obwo bwenkana ki bantu banene bahawu kiringanga gwe nakuzaako omusango oyina abanenemu obunene kitegeeza ki nze omuntu omunene muwe ekitiibwa mu bunene nga birungi naye omuntu omunene adefending omuntu eyaziza omusango kati katugambe wassa omuntu omunene najja n'akuwolereza
aba ategeeza nti kyewakoze kirungi oba aba ategeeza ki nabangi tubalabye bantu bazza emisango wano ssebo n'avaayo kisinziira nga bwe baatunuulidde omusango ogwo poliisi temuli gundi nti ono mwana wa gundi ono mwana wa gundi nga ne wazza omusango tagambwako teri muntu azza omusango n'atagambwako ekyo nja kikugamba emirundi 100 teri muntu azza omusango n'atagambwako eyo mwe gye mulowooleza mbu tebabagambako baba babagambyeko dda naye tebabiteeka ku nsi yonna kubiraba banenyezebwa naye tebabiteeka ku nsi tebabateerawo bakikiipingira eno mufumbiro si buli kimu nti bakikola ng'ekya onyumu si buli musango nti guli mu public si buli musango nti balina ogukolera mu open okero style kati Farida Nakazi bwe boyogerako simanyi lwaki yafunye obutakanya ne munne abo baludde ebbanga nga tebakkaanya era jjukira ono yamuloopako ogwa defamation naye agamba mbu talina kye yamukola byamulema nga ye alemeredde oleeta obujulizi bw'oba oloopya omuntu gwalina okwekuŋŋanyiza obujulizi wabeerawo investigators poliisi ekikola naye nti obujulizi bwagaana kati ono agamba ono ne wamuloopa defamation naye omujja kulowooza nti bwe kityo bwe kiribeera naye ebintu bikyuka bitya ayinza okuba nga alowooza nti yamuloopako n'atabaako kyamukola n'abalala ne bamwepimamu n'ogwa mu nfunda ze so mulekera okwepima mu bantu kati bw'aba nga Farida teyakigwamu omulala najja n'agamba ate Farida n'akuwaga nti tewali kyajja okukola my friend honorable Namere is not the Namere you know is not food si oli gwe mwali mumanyiira she's now a minister true kati owalampe minister mbu otandika omwogerako amafuuku kati kambuuze bwe njogera ku Namere ebi bisaawe ne muvuma ye n'atankwata poliisi esobola okujja n'ekwata nga ye lwaki aba takukutte nga ndese nze nenjogera ebigambo byange ne muvuma ne mbona yesigama ennyama poliisi esobola okuvaayo n'envunaana basobola okuvaayo omuntu n'agamba ono omukazi oba ono omusajja avuma afuuse public nuisance ne bakusiba ebyaddala you are not supposed to nowalampa honorable n'otandika omuvuma osobola okuvaayo omuntu ali concerned oba gwe kirumye nsobola okuvaayo ne ngamba ono muntu lwaki avuma honorable Namere nemugulako omusango Farida Nakazi bw'omuwa magezi ki ku nsonga ya Namere kuba kati oli minisita takyamu wali we baakolera takyali biri yagira ensonda ze basinkaniramu sizeezi n'obutalu buno bwe baalimu baali mu butalu bwa emmeeza ze baatuulangako sizeezi zakati amanye walina okukoma amanye walina aleke minisita akole emirimu gye omukyala byakola abikole ate abikole nga tewali amuvuluga because she has the mandate to do that so kati bavuluga waki bavuma waki abamuvuma baatidde dde kati saawa zino she's a different person from what she used to be yes okitegeera yes bwe mba ndi mwana muwala nenfuuka omukyala mufumbo mba nfuuse wanjawulo obulenzirenzi bwe nabuukabuukanga nabwo si bwe nina okubuuka nabwo nga nfuuse mukyala mufumbo fa ku kyendi kati omukyala oyo bye bamumanyi si byali kati bo bamanyi akyali wali kati mazima wanvu afande bagambe bakitegeere kati mazima wanvu temumuwalampa asobola okusalawo ngamba honorable ngamba Farida amuveeko si yeyeka bangi abamufurufiga tatudde agamba yaropa omusango poliisi tekwatanga baamukuba kyokka baamukuba mukazi wattu n'agweri n'agamba nagenda babeera mu katemba zaabwe babeera mu katemba zaabwe poliisi yandituyambyeko naye omusango ogwo bagukolako omukazi bamukuba majigonda bagukolako naye bali tebabakwatira they were arrested ne babapunishinga bagukolako nga tetwabulako is she complaining yes mbu tebabakolako teyafuna bwenkanya akyayina omanye omusango teguvunda akwata empola akyasobola okweyongerayo ku level ndala kyovola wabeerawo kooti wabeerawo high court wabeerawo supreme court yayongereyo ng'agi so bw'abanga wano tekyakola bulungi asobola okweyongerayo ku next level takikomyawo afune obwenkanya so nga tumaliza ensonga ya Justin Namere n'ebbalamu
bubaka kibowa ababogerera ebigambo bano babbina bo befuula bakole baveeko bakole bye baagala bakole emirimu gyabwe nga bwe baagala because tebali bikola nga beekwese babikola nga mu lujjudde nga buli omu alaba. I believe buli omu yenna nga bamutadde mu position yakola ekintu ekirungi asobola okikola, so babaveeko baleke bakole because bye bakola babikola mu lujjudde. There's nothing they are hiding. Mbu n'ogamba nti balina ebikyamu bye bakola babikola mu lujjudde before cameras biki so babaleke bakole emirimu gyabwe. Nina nabadde ku TikTok okwo nendaba omwana omuto ng'awemula Jeno Muhoozi alina page ng'amwemula ebigambo ebinene. Poliisi enayingirawo ddi okwata omuntu ng'ono? Muyita mu mbeera ki okubeera nti ate mukwata abantu? Mulina abantu bemukwata ne mwanguya, naye omwana muto ali mu kuwemula Jeno amuwemudde gwenze sikutya n'akubawo ekinene n'akikubawo. Omwana oyo nande ngenda mukoleza ne ŋŋamba nze sigenda kwongerayo busegu bwa mwana ono. Omwana ng'awemula Jeno era yavuddeyo n'akola n'ekiraamo. Bwe mbanga nfudde Jeno Muhoozi yanzise ng'akola ekiraamo naye omwana alyoka avuma Jeno. Amuta ng'amwagaza ki? Just abantu bali desperate banoonya bangambe nti banoonya kumanyikibwa kyogere buli kitereeza banoonya bamanye nti kuba nalabye vidiyo endala nga tawemula Jeno Muhoozi zikola tezikola abamu views 2 naye zino ali mitwalo anti byebyo bano kati bakifuula content. Nze ebintu bya content nabyo birina engeri gye bintamyemu nti abantu kati bw'alaba content erimu amakulu nga tetambula ngada mu byekisiru n'osanga abaana abawala ku live bali kuli mu kwetunda bali okwo awo otuuse wawaŋŋamba ogenda batandikako. Waliwo abamu be nakubirako amasimu osooka yogerako nabo abamu mbafuna abamu nfuna contacts zaabwe nenjogerako nabo ne bakivaako. Waliwo g'obuulirira sibayita nga mu poliisi bayita nga muzadde nenjogerako nabo. Abamu babivaako abalala ne beeyongerayo naye ngaera nga bwe nkugambye nti ennaku z'omubbi zibameka? Ennaku zaana bwe zituuka bakuteekawo olina okubeera. So bino ebyokudda wali ne batandika okwogera ebigambo ebikyamu okuwemula kuvuma abakulu. Sometimes abo abakulu babatunuulira n'obatunuulira ne babeesonyiwa bwesonyi. Tebaluma biyinza okuluma kati nange olaba nange waliwo abanvuma bakuvuma nembitunuulira naye amateeka gali mukwata ajja kakasa. Oluusi ebintu ebimu twesonyiwa bwesonyi olina okubyesonyiwa ne weesirikira. Abantu nga bavumye President Museveni yatuvaako b'omukozi teyagamba kiri eki famire ye naye ye bamukuba mukati. Kati bw'oba ovumye President Museveni n'aba nga talina neyeesirikira nga terina kye bimukwatako nze ki ekiba kinnuma? Teri kikuluma. Finally nina ensonga eyo nagyogeddeko nga twanjula ensonga zino. Tukola emikolo kwanjula kukyala nenkwata ente zange 8 nenziwa maama w'omuwala ne taata nenkwata entebe zange nenkwata fuso y'ebintu nenjikuba mu maka g'abazadde abanzaalira omwana omuwala gwe nafunye. Bwe mmala omwana omuwala ono mutadde ewaka wayitawo omwezi ogwo ngadduka ewaka wange ngadduse n'agenda ng'ebintu byange nabiwaayo. Ensonga eno kyemmanyi naawe tologifunako mu ofiisi yo. Abasajja kati beegumbulidde muze ebintu babikima. Bwe nkima ebintu byange lwaki mumpita omubbi nga nkimya ebintu byange nga noono gwe nawasa yaddukayo. Waliwo n'abalala mala omwanjula tubadde omwaka mulamba agenda otuuka okuzaala omwana mutwala ku DNA nga si wange ng'ate ebintu byange byonna nabiwaayo. Lwaki abakazi bano temubasiba? Nga tonnaddamu afande kambagikuze naffe aba Beef Organic. Beef Organic tugamba nti nno mmere eddagala ndayo yekulwaza ndayo yokonya. Dr. Senjobe wali awo Mengo gendawo okumpi ne Masenge ekizimbe ekiwanvu kiriko Beef Organic. Olina sukaali, pressure, mugejjo, amanyo ge gali mu tulina clove oil kagenda kubeera nga kakutaasa.
amanyi g'ekisajja twaleseyo kapukolo zukka waali ate gwe ekifuba gwe kitawanya tulina cough doctor genda ku Biv Organic mmere eddagala ndiayo kulwaza ndiayo kuwonya oba mukubire ku namba y'essimu eri awo Dr. Senjobe ajja beera nga akuyambira ddala bungi nyo ekirwadde ekikutawanya amanyo gaterera nze ndi fine oli fine koze amaaso ge marad amaaso eddagala ly'amaaso ngenda kukutwala Dr. Senjobe oba nkutwala eddi amaaso gange maradde ate kati naye ndowooza n'emyaka emeka kwezisenga akyalaba ku myaka gyange kirabika ntandiza kwezisenga alaba kwezi ali mu myaka nkaaga kujja kagato tomumanyi singa akyalaba alla ababwati buba bulwadde nange nalwala kakati awo ngenda kutwalira Dr. Senjobe akujjanjabemu ku bwereere nja kusiima so afande ensonga eyo lwaki abakazi bano temubasiba ntutta ebintu byange se munaanoba tubasiba waliwo era abatera okujja mu ofiisi zaffe ne beekubira enduulu abakyala ne tubanoonya ne tubawuliriza sibe abakyala kimpadde manyi munaye ebintu ebireeta ekintu ekyo byanjawulo bintu bingi biriwa so many different things oyinza okuba nga oli awo ng'ogamba nyanjudde omukyala naye naawe nga toli muntu mwangu ng'olise maka eyakoonye efumbiro oyanjudde omukyala naawe nga toli muntu muba mwakatuuka waka entalo ne zitandika okuvuma kulinga okuvuma kikazi kitegeera omukazi n'agayibanaye sika bintu by'osasudde nze ngenze but we don't encourage toxic relationships kati neera kyenjagala okwogera mu byokukima ebintu ebyo tokkirizibwa kukima ebintu ebyo mu maka g'omuwala ebyange byennabawa ng'omuwala adduse bw'aba ng'olaba kikulumye nnyo nga obyetaaga jangu ku poliisi ugambe bannange nze wano ntaddewo ebintu byange obukadde n'essente n'amatanka n'amativi n'entebe n'essofa biki naye omukyala akoze bw'ati ne bw'ati ne bw'ati munyambe bwekuba kuddizibwa bintu bifune bwekuba kuddizibwa ssente bwekuba kuddizibwa biki naye nga teweetutteeyo okukola ki kubyenonera tuzola mmotoka kubigira ekyokubiri ebintu bino bibeera gifts z'abazadde tebibeera bya muwala wabula okwata ebirabo nogamba kangende wa muwala ew'omukyalo ono gwe nasiima abazadde mbasiime bino bibeera birabo tewali woowandiise nti banange omuwala wammwe baali bannemye munziriza bintu byange ate mu mateeka bw'oba owadde omuntu ekirabo irrevocable gift tewali woolina okujja n'okikola ki gamumpa ebintu byange wawandiikawo ogamba nti omuwala bw'ali nnema mujja kunziriza ebintu gifts tebazibanja okiwulidde ekintu ekyo gifts tebazikola ki n'okeera ku makya mwana mulenzi n'okwata essimu n'ogigabira omuwala enkya muwala n'akukyawa oba n'omulaba ku profile nga taddeyo mulenzi mulala oba yagenze n'akyakala essimu n'agyekubisa ebifaananyi by'otaliimu n'ojja ku ofiisi madaamu muwala namuwa ssimu naye essimu yange njagala ginzirize eyo ebeera gift kiba kirabo tolina buyinza mu mateeka mu ssemateeka agafuga Uganda okusaba essimu eyo gye wawa omuwala ng'ogimuwadde togimuwadde nti gira okozesaako oliginziriza togimuwadde nga looni gira ogisasulira wabula ogimuwadde nti mukwano nkusiimye teri kugaba ng'ogabulula tekikkirizibwa mu mateeka mpulira ababikola balye kamanyi kati bano abaana balenzi nti ye ajja n'atandika okawali abankabirira banaye boy child tulabye banaye tebali atuwogerera banaye tewali nze ntera obasomesa munnange bw'oba owulira ng'ebintu by'obyetaaga tobigaba towaayo binaakuluma simanyi omuwala alina bizinesi bwakukabirira munnange nagudde aka bizinesi kange kakendedde ssente mbadde nsabayoko ku buyambi n'okwata miliyoni n'ogimuwa enkya bwakukyawa mpa ssente zange mwawandiikawa nti ssente ezo z'omuwadde alizikuddiza its not alone ozowe weyagalira tebakutuze mweyo laavu gye mubeeramu n'omuweeramu ssente gwe byoba omuggyeko obimuddiza
anti ebimu tuba tetubifunye bamba batukandaliriza olimba batukandaliriza omuntu nakukandaliriza emyezi 2 leka nakukandaliriza agenda nga togize bw'otuukira okumuwa by'omuwadde byonna naawe oba olina by'omuggyeko kasenda abaguzi nsenze awoza tebimala naye era tolina wowandiise nti munnange bw'oli batonkombezaako ojja kunziriza bintu batugire beekube mu mutima abaana abo afande beekube abaana abo abalenzi oba mbafunire ku mira lyabwe owolereza muwala owolereza mulenzi gwendiko bali ebintu kati bagambe booti ti baana balenzi bannange mulekerawo okumala agagabiriza bintu byammwe ne ssente zammwe mukodowaliremuko oba owulira ng'oyagala gabasooka wasa omukyala omuteeke mu maka abeerewo ebintu by'obimuwe bulungi nnyo naye bino bye mugenda mweweesaweesa abawala ebintu ne ssente ate ne mumala ne mwekyawa ate ne mudda okubanja tekikkirizibwa era nze mu ofisi mbagambirawo tekikkirizibwa kkiriza wamuwa byakoma byaggwa naye mwana muwala naawe kankugambe kino bw'oba omumanyi nti omulenzi tomwagala tokombereza bintu bye byesonyiwa bana bali kubeera n'amasimu balekera okulumya bambi babalumya bambi babakudde naye bakulumye nze nafumbirwa ngamba bakulumye bakudde abalenzi banuma nnyo waliwo omulenzi juzi yajja nga omukyala amulidde ssente bulungi nnyo omukyala bwe yamala okuwulira nga akusse nono zinaatera okugwamu mulaba asikata kyaleeta n'amugamba ssebo sikyayagala toddamu nakulinya wange siddamu nakulaba kumpi nange ne bondaba weefuule ng'atandabangako tomumanyi ekintu ekyo kyanuma so omulenzi yali muvubuka muto ne mubuuza omulinamu omwana nti nedda wamutwalako waka nti nedda kyokka yakamuwa obukadde bulinga 5 ngeyamuwa nyingi nanti byebyo byogambye obeera osendasenda ali musenda nnyo bwe nsenda ne bigaana ngandika wasa omukyala muteekemu ssente muzaalemu omwana omanye nti naawe ekyo kimukudde okusinzika oteeka ssente wootalaba mu kifo ky'okubeera awo mukaabakaaba ate mubibawa mulaba buli kulondera afa gundi pasalo omushana abaana bamuvuddeko bantu bakusiimye webale kumulwalira yakubirako akunoonya era yaŋŋamba mpa ennamba y'afande yakukoze obulungi obutagambika kale afande sibula abantu obaine ennamba y'essimu neera enamba yange 0705 22 5 2 banange mwebala okutuwuliriza mwebala okutuwagira mwebala okwogera banaye abantu bankubira amasimu ennaku zino esimu yange tekyawumula omwami wange namugambye kakana iye badde atandise oleeta ekimberembe abadde awulira nga obudde bungi buli ku ssimu kyovula basindika message ojanga funa obudde oziyiteeyite mu kusinga abamu bamanyi n'okunkubira sawa 8 ogw'ekiro anti kyekiri babeera mu nsi za njawulo kati bansindikire bu messages ku WhatsApp enamba eyo gyengaba eribeera ku WhatsApp banaye mbayita mujje tulina omupiira IGP Cup etandika tomorrow tujja kuba tuli ku arena ku kisaawe kya poliisi kiri awo Kira Road wetutandikira nkiraba so abantu batuwagire mujje mutuwagire mu mupiira mugule ku mazzi mutuwe bannange sisabye enguzi naye nsabye ki bagule ku mazzi okutuwagira bayite ku namba ki bayite ku namba yange nze sizirya sizange era nzituukiriza kubanga nze manager wa bayinza obutawa poliisi ne bagamba affe katuwafanda kati nzolaba nze ndi manager wa tiimu ya CPS ndi muntu mukulu ku CPS awo mu mupiira manager era di pizzons iraba bikaseera obeera mu mupiira so kati omupiira gwe tuliko eno season bajje batuwagire mujje mulabe omupiira sijjako mabagamba nti mwagale poliisi kwana ffe tubaagala mukama abawo omukisa tubasobola okuba nti mbadde mutambula naffe mbadde ne afande uwa Maria olunaku olwaleero mpita Maria jakulema mwebale kumulaba mwebale kumwagala last week ekintu wakikuba n'okisuula eri era abantu bakwagala bebale kunjagala ripoti njikuweereza message ndowooza oziraba abantu balungi
katusubire ne wiiki ejja tujja tambulira ddala bulungi bwetyo tugende mu maaso tubeere nga ate tulwanirira abantu abayisiddwa obubi abantu baali bakowa poliisi era abantu beewuunya nnyo okulaba ate ng'ozze oyogerako n'abantu ku nsonga emu oba endala. Muzere Megaton ng'emmanya mbadde ne Afande Mario olunaku olwaleero musebe bulungi puroguramu endala nnyingi nnyo weeziri awo mweraba.